Uganda Cranes versus Congo match, and everybody is aware that Uganda Cranes will host Congo at Nambole Stadium. The Uganda Police, along with other security agencies, are ensuring that safety of the event. The Cranes omupiira gweyina ne Congo e Nambole. Twagala okugumiza nti security, police ne security agencies endala zonna eziriyo tuligezako okukola omulimu nga bwe tusobola okulaba nti abantu abagendayo tukola ki, tubawa security ne traffic n'ebintu ebirala byonna. Naye nga just ffe kye tusaba ebintu bibiri. Ekisooka, mukwatagane bulungi ne ba organizers ne security okulaba nti ebintu bitambula bulungi. Then ekirala also n'okusaba mugende, mujumbire, muwagire, tuveeyo ne win.